Yes, Kampala TV 256 gwena kyagyekumiddeko muganda wange wakola okusalawo okutuufu ate gwena omupya ng'obadde tonabeera ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga awo wennyini okoone akadde ako kajja kuweereza nga notification buli wabeerawo eggulire lyonna lye tutaddeyo ku channel yaffe eno eya Kampala News 256 kijja kuyamba okutambula n'okumanya nga buli eggulire lyonna lye tuteekayo ku ssimu yo oba ku kompyuta yo obanga olifunira ddala okomentinga kino kituyamba okumanya endowooza yo naddala ku mulamwa gwonna gwe tubeera tutaddeyo ku mukutu gwaffe guno n'osobola okutuwa endowooza yo ate naffe ne tusobola okuddamu endowooza yo kulayikinga kwoteeka n'okusharinga kino nno kikulu nnyo kuba kyongerayo eggulire lino ne lituukira ddala ku muntu yenna abeera tannaba kubeera nga alitegedde naye n'asobola okubeera nga atambulira wamu n'okumanya amawulire mangi olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omukaaga ojja kujjukira nti luno lwe lunaku olubadde mulindwa ku mikolo gya Mathias Mpuuga amanyiddwa nga Commissioner wa Parliament okuva wali e Masaka Mukungwe. Olunaku olwaleero nga bwe kyali kyasuubizibwa ojja kuzzaako emabega mu kuziika muna bizinensi amanyiddwa nga Kasamba. Ojja kujjukira nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yakyala e Masaka naddala mu kuziika kuno waabalukawo obutakkaanya era twalaba omwami amanyiddwa nga Abed Bwanika. Abed Bwanika ono yavaayo n'ategeeza nga bo we baaleeta ekibiina we baatandika ekibiina kya National Unity Platform era nga bo we baalaga bannamasaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu kiseera ekyo akagerige kali nti be baamulaga era be bagenda okubeera nga bamuggyeewo olw'ensonga nti bo be baali bamuintroducinga ku bannamasaka. Byali bigambo bya Abed Bwanika era ojja kujjukira nti yavaayo n'ategeeza nti olunaku lwanga 21 olwaleero bannamasaka tugenda kubaako kye tubanjulira. Kino kye tubanjulira Abed Bwanika ati yakitegeeza bannamasaka ku lunaku olwo naye kyategeerekeka nti bannamasaka baali bagenda kutegeeza nga Mathias Mpuuga bw'ajja okujja yeesimbewo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda. Ku olwo nno ojja kujjukira nti yavaayo n'ategeeza nti ovulo zonna ezibadde zambalwa naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform ziweereddwa e Masaka. Yategeeza nti ovulo zino ziteebwamu ebintu ebitategeerekeka ye bye yagamba nti pampa era zambalwa abali b'ebisiyaga n'ategeeza nti ziweereddwa. Kati nno olunaku olwaleero Abed Bwanika waliwo bannamawulire abamu abamusinkanye nga bamubuuza ku kkala ze yavaayo n'ategeeza nti ze bagenda okutwanjulira naddala olunaku olwaleero. Abed Bwanika bw'abuuziddwa ku kya kkala ojja kujjukira nti oba gwagenda okulaba ka vidiyo kano nti kkala ya pink oba kkala ya orange ebadde nnyingi nnyo ku mukolo guno era ng'erabiddwako abakyala bangi nga bambadde kkala eno eya orange era ojja kujjukira mu kalulu kaali ka 2016 Amama Mbabazi ng'ali mu kibiina kye ekya Go Forward abaakozesa nnyo kkala eno eya pink era tujja kujjukira nti Mathias Mpuuga yavaayo mu kalulu ako n'asimba emabega wa Amama Mbabazi newankubadde nga mu kiseera ekyo kano Dr. Kizza Besigye ye yali akulembeddemu ab'oludda oluvuganya era nga kano Besigye yali munyiivu nnyo olwa Mathias Mpuuga okuvaayo n'asala eddiiro ne yeegatta ku Amama Mbabazi era kkala ezo eza orange zikomezeddwawo n'olunaku olwaleero. Ye Abed Bwanika ategeezezza nti ekya kkala kituufu bagenda kukozesa kkala eya orange era kkala emmyufu bo bagiweze e Masaka. Kankusindike olabe ka vidiyo kano gwe muganda wange atannaba kubeera ng'osubscribinga kusaba okusubscribinga okulayikinga okukomentinga ate era n'okusharinga. Sooka onyumirwe ka vidiyo kano olabulye ebigambo bya Abed Bwanika ye kennyini nga munnamawulire agezaako okwogera naye nga yeeyatulira nga kkala ya orange
bwegenda okukozesebwa naye ekiddako bannamasaka bakirinde. Langi ya kipaapaali wano egisobola okukulaga era gye tumanyi okumutuukako tulabe ye kyasuubira mu mbeera efaanana bw'ekyo oba ye kyamanyi ku langi eno eya kipaapaali. Omugalatiya taata tusanyusa okulaba ku mpewo za Sanyuka TV. Esebo tubalamusizza abatulaba ku Sanyuka TV. Wow. Adam Kungu abadde wano abuuza katusuubire nti abuulizza mu mutima ogw'okwagala era okutegeeza omulabi wa Sanyuka nti langi wasuubiza nti mujja kulangirira mu maaso kaawo ennyambala yammwe ne biki bye mugenda okubeera nga mukola. Ate olwayo tulabye langi eya kipaapaali wano nga yeesinze okwefugawo, tuyinza okufuna okutangaazibwako mu mbeera eyo? Mu nkola y'okwogera oyogera nga oteeka ebintu abantu bye banaalaba ate n'oyogera n'ebigambo. Ffe kati guno omukolo gw'abagezi bokka twagutadde mu bikolwa mu kkala kati tukibalekedde abali mu public bateekemu obwongo kiki kye balaba. Tosobola kibalekera abali mu public kuba abali mu public nze nsuubira nti gwayina okubalungamya n'omubuulira obaoliawo embeera ya kipaapaali eno etegeeza ki esiiga kifaananyi ki kuba ffe tumanyi yo omulabi ategeere olwaleero nti wano kipaapaali yaliwo. Kakati mu budde obutuufu tujja kumunyonyola kipaapaali kitegeeza ki naye kyatalabye wano tewali kkala mmyufu eriwo kipaapaali. Kakati ekyo kyokka katukirekere omulabi naye tumuwadde homework. Embeera y'okwambala baziyita ziwovulo wano nga sinnagirabawo. Ovulo twazigoba e Masaka era ovulo zokka tetulina ffe ez'e Masaka ze baatusanga nazo ez'abamakanika ze tukozesa nga tulima tunoga emmwanyi naye zino ovulo emmyufu ezo e Masaka twazigoberayo ddala era wano teziriiwo. Ffe tuli bantu ba bukkakkamu, tetuli mu byakuyomba, tetuli mu byakulwana. Kakati ezo ovulo zoyambala munda nga weekapise ebintu bye tutategeera e Masaka twazigobayo era wano teziriiwo. Mu kusembayo tusaba kuba kyemanyi omulabi y'omukuumidde kankenke alindiridde okulangirira kw'ogambye mukadde akatuufu k'otannatutegeeza akadde akatuufu ke kaddi era ki omunnayuganda kyeyandisuubira? Emikolo gino misengeke bulungi. Olwaleero mukolo gwa kwebaza Katonda olwa Honorable Masaasi Mpooga. Mu maaso awo tujja kubeera tutegeeza Bannayuganda kiki ekigenda